Okay. Tuba tugenda maaso ne lady and like your main man Mayor VJM Kechisule liye eddoboozi erinyonyogera matugo alright tusimba musajja wattu Kyeyune yalabika okubanga mu mutima gwe agenze si mumativu obusungu bwokka byalowooza bingi kati naaba atambula n'alengera effujjo ly'Abajapani effujjo gwe asooka alinnya akaana omugere just kumugamba nti oba anaagula ebimuli ate n'amala n'abirinnyalinnya egamba bizinesi si yonna naye gwe ono mwana muto naawe otulugunya waaki owaayi oli bulungi kale situka nani wewe ani gomanyira omanyi mu biseera ebyedda bino bye tulimu Abajapani balinanga effujjo mu mawanga ga Asia awo bonna nga beetwala okuba nti be bannantamirwa ate we baatuuka ku Bachina babatunya ne batulugunyanga naye nga effujjo ate balikolera munda mu China mwennyini kino Abachina bangi abeesobola babanga bazibu nabo eri Omujapani kaakati ono yasuze n'ennaku ye yasuze mu bayaga agezaako bajjamu eddagala alireetedde mukazi gw'ayagala ate amusanze yasuze na musajja mulala mu ddwaliro obusungu bwonna sooka abupakira omuntu omu lekeraawo oza musango afande ira tugende gwe yita backup batuyambeko kino ki kati no bagenda kuyita bannaabwe gira tuve wano linamukoseke nga tonnanzijawo yeshini ye wano anoonya waafunira muyaye we Shanghai mufere akati kyava ajja eri omuto bambi naye ng'oli bulungi okay bizinensi yonna gardenias zonna ebimuli byonna byonna babirinnye ono n'abisasula byonna sente nzikuwadde kirabye akati kamutunuulira naye nga nkujjukira nkumanyi muganzi we wammala n'omulaba yakagulako ekimuli ng'agenda okunoonya muganzi we mutiyanjeeni munnange namulaba naye takyayagala bimuli bino nga bwe yalinga byagala luli gardenias takyazaagala munnange yakyuka omuntu ye namulaba weebale kunsabira oba bambi kamusabira okusabira omuganzi we munnange mukwano gw'omufune omulabe yamulaba naye ebintu byakyukamu katono akati ekiri mu ddwaliro sitoni agenda okutuuka ng'alaba ono afukamidde wansi nfudde omusajja ategedde nti ffe twamuteze ebidagala tusonyiwe tetwagenderedde kuwa ddagala eryo munnange twayagadde ojja mu ddwaliro wange biki by'oyogera kati sitoni asabuka n'ebigambo kyemugamba mwe mwandwaza wangi abadde tabimanyi nze mbadde noonya kasaanikira ka ccupa ye nga yabimbuuziza dda neŋŋaana byogera kyokka gwe mukusabuka obyogedde abange ate n'ekyo mukintegeeze mwadde mwagala kunzita nedda taata leka ekyo tekisoboka twabadde tubala munnange engeri gy'osobola okusinkanamu omwagalwawo okunywesa ebidagala yesu kristo kale mbasonyiye tweyanziza ow'ekitiibwa naye boss webale kakati Yangshini wamulabye ejjo ndowooza wasanyuse nnyo obadde oludde ebbanga ddene nga tomulabako museka atya amagye mu lukofu. Let's talk about Mr. Shang. Okay, twogere ku Kyeyune. With Miss Zhang yesterday. Kirabika jjo Must be feeling happy about it. bayombyemu ne Yangshini owulira otya awo nga bayombyemu
I don't like seeing Jianshin cry. saagala kulaba Jianshin ng'akaaba kyekizibu kyange byonna bye mwakoze mwabikoze naye ate okuba nti yatabuse ne kyeyune ne batuuka n'amuyombesa n'amukaabya Do that, you fool! naye naawe musiru kati kiri boosi ate kyatayagadde okuba nti kyeyune yayombeseza Jianshin bubi nnyo ekyo takyagala era odda wano bano basibidde mu kibaala budde bwa misana nti bagunywa misana Yeah. wayi aba ateeka wano essaawa ye atayiminga obudde You know, ono nno company right now. omufere w'e Shanghai kati kyabala I just feel so sorry. waakiri waba teyasobola kufuna wolofu kaafune ono kyeyune amusuuza Jianshin tayagala kuviirayo awo tunuulira It's not even dark yet, but here you are drowning your sorrow. obudde tebunnaziba wenna onywa kuggwamu mpozi amabaala baagagala kaafiyu olabika omukazi akuluma I think nze ndowooza you should give up on her waalibadde omwesonyiwa and find someone ofuneyo who really understands. omulala akutegeera era akwagala naye abo ab'okwesibako obwesibi munnange I was waiting for her. kituufu mbadde mulindiridde Everyone would ask me naye when I would stop waiting for her. bangi bambuuzanga nti ndikoma ddi omulindirira I won't love naye bwe kiba bwe kityo any other girl. ebyalaavu mbyesonyiye mbitadde I done that. bwe kiba ng'onaagaanye ng'alemye What's the point? ebyalaavu mbitadde sikyabiddamu kingasa ki Everything will be meaningless. buli kimu tekijja kuba na mugaso kooti kwesonyiwa laavu mbitadde Last night, ekiro kyekyo you risked your life wawaddeyo obulamu to buy drugs on the black market for her. ogenda ogula eddagala ku black market olw'omukazi oyo But now you still naye kati haven't changed your mind. That's just stupid. kineewunyisa okuba nti ku byakuyisizaamu era okyali ku oyo Jianshin and the wolf ekyo kiba kya busiru Jianshin spent a night together. ne wolof Hospital. baasuze bonna mu ddwaliro nga buli omu aweeweetamu ne mazima ddala obudde kukya omusajja gw'atayagala ayinza okusula naye bw'atyo For her past. kamono oyo muteeke mbyafaayo wangi asikazzawo Ridiculous. asikazzawo My life was when I was blind. naye omunyi nti obulamu bwange bwali bubi nnyo nga ndi muzibe It's life. oyo ye yampa essuubi She put me together again. yangatta nze golaba nali nsaasaanye ye yankuŋŋwanya My second rebirth. kwegamba ndabanga my secondary birth My eyes. okulabika nti nziramu buto okomawo ku nsi kuno mbeeko ng'omuntu abantu abalala bonna abategerekeka Eyes yali muntu oyo kept me going. yampa essuubi ogenda mu maaso mu How do you bulamu expect me to naye ate accept the fact that she mu butuufu might not love me anymore now that I can see again? bwe ŋŋambanga ali neesu ng'okuddamu okulaba nzibuka amaaso mumulabeko gwe njagala ennyo ate naabanga mu kumulaba ate ye tanjagala kenve wano Thank you. weebale nnyo ombeesabeesezza budde bwa misana bali mu kibaala kaafiyu kaabasange nga baatamidde dda nga badda waka Mr. Sean, sebo let me walk you back home. You can barely nga stand. tosobola kutambula bulungi oba nkwerekera enkuzi eka no I want kasita obudde bukyali to walk back alone. nja kutagala mpola paka ewange sijja kubula ndeka kantambule bwatyo ne yeeyongerayo essaawa agirese ku mmeeza wagitadde ono takitegeera agezaako okusika obumasu bwonna ategerera akola ki kati ateeka wano sente asasula ng'essaawa agirabako linda Hey, owaani there was a watch on the table. wabaddewo essaawa wano ku tebu Watch? essaawa No watch. sinagirabako ombe batenda agyezibise I made a mistake. tonagirabako Look around. okay kanjira magamaga ndooza nagisudde namusala ensawo n'agimugjako jjukira ono gwe gwali omulimu gwe yalinga akola ku street Think you can scam a professional, do you? oyinza okumanyira You think you are? weeyita ki nze ndi profession toyinza kuyigiriza jjajjaawo kususa ggi obubbi ono jjajjaawe I wonder how it feels to be loved wabula neebuuza so much by someone. oba kiba kitya omuntu ng'akwagala nnyo oba oba owulira otya
wamma gwe ayagalwa ennyo ng'okimanyi waliwo akwagala ono mubuulire oba owulira otya. It'll be easy to take your place in his heart, too. wabula kati kino kinkoledde ono nja mweddiza mangu. ono kamumusuuze atandikidde ku ssaawa yagisigazza agirina sajja atamidde emisana leero era atagadde mpola kaafuye mutange ng'ali waka ono ana bintu byalaawo ayina otuuka ku mulyango gwe vaayo mpitewo ne bamulyawo bamuliddewo misana teke bamuliddewo bamutwalawa kaatulabe ono nno oluvannyuma lw'ebyo byonna asazeewaddeyo mu factory akole emirimu ki ayina obulamu bwagezaako okwewala naye ate na buno bwagezaako bwe yeeteekamu buzibu nnyo buno buzibu bulina ebisoomooza bulimu enkwe z'atamanyi tunuulira gwe bannange laba akamanyiro supa I only gave you half a day off. nakuwadde half day off n'osulayo busozi The gay family, gundi because Mrs. Gay took you in her as a goddaughter. olw'okuba oli yakutwala nga goddawutako gwe ndi koomanyire buli kiramu so kamulinya According to the regulations, okusinziira ku mateeka staying out with a agafuga fakitole eno omukozi afuluma n'asulayo mpozi kiba kitya Tell me now. yogera Confinement! bamugalira Not food for a day. bamugalira olunaku lulamba You get n'okusoba familiar with the regulations. ate munange onsanyusa amateeka n'obukwakuliza obitegeera kale yanvu obitegeera situka amulinnye yenna naye ng'atamanyi nti gw'alinnya tabitegeera ono ye boosi yennyini origino bakuba feeka abaliwo ye boosi origino olaba nagamba tuba tunyumirwa ng'ate we tuyiga agaba ebibonerezo n'alina amaanyi okutulugunya genda mpola you never know tomanyi ani gw'otulugunya tomutegeera you never know abamu bakafiiramu ne batadira ddala mu bintu byabwe era bangi abeeyagalidde mu bintu ebyali ebyabalala ng'abaali bannyini byo bali maziga bali mu kukaaba oba nga n'okufa baafa kale byonna bisoboka naye kyeŋŋamba nti obanga n'obuyinza obutulugunya kwata mpola ebintu bino you never know I'm sorry. kati ajjukiramu n'agamba bambi amusole musajja gwe Although all I want to do right now is say sorry. kyokka kati kyensobola okugamba kiri kimu nti nsonyiwa I must never say that to you again. simanyi oba ndifuna akaseera kikugamba nate nti amusole sajja wattu agenda okudda engulu ng'ali mu mmotoka ya mukulu we we batakolagana ali mu mmotoka ya wolf musibe bamumanyi wafujje mulwanyi A grown man wasted and passed out of the musajja kitchen. omukulu n'otamiri ku kawenna n'ogwa ku kkubo You brought humiliation upon the Bai family. otuswazanga famire My name's not Bai. si yenze baayi I'm not a member of the Bai siri family. wa kika kyammwe amwegaanyi amwegaanyi tayagala kumanya tombuulira tokiddangamu n'okumpita ow'ekika kyammwe it's your time tukomawo ye yamuyodde gye yamuyodde n'amuleeta erudda wano musajja omukulu ategeera n'onywa wenna n'otagala n'ogwa ne ku kkubo watuuse n'okkojoba mu mpale otuswaza nyini You brought Okay. humiliation upon the Bai family. ffe nga bayi famire watuswaziza Bai. owaayi nagambye dda siri muganda wo siri wa kika kyo tomanyiira Don't talk to me as if I were your brother. toddamu kwogera nange gy'oli nti ndi muganda Don't wo forget. byerabire ebyo biveeko ate Stay for your own benefit. jjukira You didn't listen to Bai Bump. olw'okweyagaliza Corrupted your rivals. tewawuliriza taata n'olumba abalabe bo They hated you for it. wabaavuwaza Revenge on me and my mother. ne banyiiga My mother was shot dead. ne batta maama wange era nange kyamviirako okuziba amaaso baatulumba Your position now njagala omanye nti ekifo ky'olimu built on my mother's blood and mine. wakizimbira ku musaayi gwa maama wange n'obulamu bwe Not family. gwe tosobola kuba muganda wange
kabubeddi kakibeki awo we waaviira ddala olutalo lwennyini olutaliiko agamba kyova olaba nkugamba si yenze baayi ekyo kyo kimanyi eti ekikanna kyekutulako ddadda siriba era sikyali teweerabira byonna ebyaliwo gwe wabikola taata yakugamba ndabira ddala nga oli ku musaayi gwa maama oli mulabe wange gwe toli famire yange toli muganda wange nze okuva mangero yafa sikyalina kika I came here to tell you. nzize wano kugamba nti Yangshin didn't do anything to betray you. Yangshin tannakulyamu lukwe Nothing wrong. tannakikola I tricked her into going to the hospital. nze namuzanyidde ku bwongo n'asobola okujja mu ddwaliro ne tubeera naye owulidde I'm the one who set her up. nze namupangidde Hate me if you want. oba oyagala kuba nze kyawa nze Yangshin was the victim in this scheme. Yangshin mu kino bambi victim talina musango She didn't do anything wrong at all. talina na kibi owadde ensobi n'emu gye yakoze era tutinasula naye ntuba twabadde mulaavu Because she's human. naye olw'okuba naye muntu You can't get over the feeling she had for me just like... tayinza kumala gankyawa bukyayi bw'atyo okimanyi Because she lost her memory and forgot about you. kati ate n'ekira bambi yaluuzinga memole gwe n'akwerabira No good position. kaakati si ggwe ateekeddwa naawe Relationship. okuddaawo okumunenya olwa relationship yammwe entatambula bulungi ebyaliwo bimanyi yakwerabira olina kutetenkanya na kuyiiya akujjukidde atya Yangshin is a kind-hearted girl. njagala omanye nti bambi mukazi wa kisa She wants everyone around her to be happy. ayagala okusanyusa buli muntu yenna amwetoolodde owulira I've begged her many times. kankubuulire Come back with me and be with me. But she hasn't changed her mind. mwegayiridde emirundi mingi akomewo gye ndi tuddiŋŋane naye kikyagaanyi What you need to do now kati kye weetaaga okukola essaawa eno is give her time. kwe kumuwa obudde And wait for her to come back to you. mulindirire paka lwalidda gy'oli This is the best way to love her. nze ŋŋamba y'engeri yokka gy'osobola omulagamu laavu Deceived her. You brought her pain and suffering. naye tulaba nti wamubonyaabonya obwedda Who are you to tell me how to love her? gwani ambuulira engeri gye baagalamu omukazi owange gwe nasooka nze namukusooka omukwanako nze namukusookako ati omumanyiira ne musajja gwe gw'ondagirira engeri gye baagalamu omukazi owange sebo When I saw her yesterday, bwe namulabyeko jjo I saw she'd gotten thinner. bambi namulabye ng'akoze And she looked exhausted. mukazi wange afaanana bubi namulabye nga mukoowu The work she does in the factory must be very hard. emirimu gy'akola mu factory girabika mizibuzibu buli omu agamba mukazi wange kyenva nkugamba She's sebo lost her temper. weefuge Yes, sure. I've no right to bother her. kituufu But I believe the childishness mulinzikiriza will make her come back to me very nti soon. sirina buyinza wadde eddembe okumulemerako naye ate nino essuubi nti ayinza okudda nyange ewange gye ndi n'atakwagala gwe naye gwe Let's step outside. tuddeko wabweru Sort this out like men. twemale eggayaŋŋano twemale essajja asinga munne yatwala omukazi Remember, njagala ojjukire nno scold her. toddayo Gwan. okumuvuma owaayi kyugwani jange ofulumya ono omutamiivu yeepanka okulwana nange fulumya omutamiivu ono genda naye ekisajja gwe n'asamba That's emmotoka all you got, is it? kyekyo kyolinawo gasiya buloolo taata y'omu baawukanya bamaama enkolagana tewali ono alina ensonga ze ziwera nnyingiko kwatakuba okweyongerayo Mr. Bai, naye Mr. I Bar have the info. nina Yeah, amawulire Monsieur nti hired some new people to manage the mill. tiwaliwo abantu abaapangisibwa Tang. okuddukanya factory eyo balabika okuba nga be bakwata ku bintu bino byonna For Miss Jiang, right? bwe kiyinzika okuba Get this Mr. Tang to meet me. njagala omusajja oyo I want Jingshan to live gwe bagamba and sleep well. nti yakulira kampani eyo kati yakulira abakozi mumundeetere wano oyo Mr. Tang
No one must tell Junction about this. ate afuba okulaba era mufuba okulaba nti embeera gy'ali mu junction nnungi nnyo saagala muntu yenna akimanye wadde junction yennyini naye gw'oli musiru omuntu watadde waaki It was Mrs. Ye's order. anti kyabadde kiragiro kya Mrs. She ye might get suspicious. ye yagambye nga bwe mulemera ate bayinza otwekengera nange kwe kumuta agendeko mu ddwaliro kale ng'ogyolaba omusiru ono We cannot wait any longer. tetukyasobola kulinda kati tewali budde I want you to act now. njagala okikoleko She will never kati get out of here. tateekwa kuddayo kufuluma tumukoleko kyonna alina okufa enfa eraga nti mbeera yo oba afudde ebirwadde bye naye ng'ate bano bye babimutuusizzaako Yes. They're right outside. balina okukikola oya baasi katuve wano kikkere alemedde ku mulamwa kati erudda wano bambi ofiisi yeno mwe mubeera emisaala gy'abakozi mwe mubeera emisaala bakwata ekkubo balina okuyiiya ki ekiddako jankishini ono atufuukidde obuzibu balina omutulugunya afa enfa ng'eraga nti afudde ekirwadde kye nakyo death naye ng'ate be babimukoze kati balina bikwatana mu bwegendereza nnyo baaba akavaawo tugenda okulaba waliwo omukozi ono kajjukira kacu kaana kawala kacu cu agwa mu musaala gw'abakozi erudda wano y'omu ku babanja emyezi egiwerako nga babatema miteme tebabasasula kyokka alina nnyina omulwadde si byangu ennaku eri mu fakitole eno kuva muzeeyi we yafa nnyiniyo kagitandika abakozi bonna abaddawo batulugunyizibwa mu ngeri gyotasobola kukkiriza kati ono aba ali muno munda jjukira bamuggalidde alina omusango bamukkiriza agendeko ebweru ku kitundu kya lunaku yasulayo busuzi ono agenda Who's there? ate ani ali awo It's me, Miss Chow. yenze munnange Julia, kyuyaani what's wrong? ate obadde ki munnange Hey. okaabira ki munnange bizibu biruwa tabyogera katugenda okulaba kyuyaani ajjayo ebbaasa To Miss Zhao's office? munnange ngenze mu ofiisi y'omukulu ate sibye eyakavangata omusaala gwabbayo mubbe Sisters kani imagine omusaala gw'okoledde naye ng'ate olina kubbayo mubbe said if we couldn't pay the medical bills we owed by tomorrow. baŋŋambye kasita nsuka olw'enkya nga siguze eddagala lya maama ajja kufa kati ate omusaala baagaana ogumpa ndi mu myezi 3 sisasulwa nga guno guweddeko era baazigaanidde nkoze ntya munnange nva kuzibba naye mpulira ntidde She'll beat me to death. Eh? I'm terrified. ekikulu mama wange ajja kufa Don't cry, Julia. tokaaba That money is just what's owed to you. sente ezo zizo wazikolerera munnange Let me help you, okay? naye kankuyambeko mu ngeri yonna You mean it? okikakasa ono nyamba I mean it. nkikakasa ngenda kuyamba I never make false promises. nze gwolaba sisuubizangako ne situukiriza Should I ebisuubizo byange biba weewaawo money? ewannange sente zino nazikolerera kakati baamutemadde emyezi 3 emabega tasasulwa guno guweddeko nogwo bakyagaanye ogumuwa embeera nzibu maama we ali bubi abbye mubbe tofaayo sente ezo zimpe wano kati ali mu kaduukulu agenda zikolera ki kuba yateeka okusulayo lunaku lulambu olulwe nga muggalire luweddeko You had something to tell us. olina kyotugamba wamma Stolen salaries. come on kikwata ku misaala Yeah, yeah. Mr. Tang. Mr. Tang Grandpa Ye would often say that in business, practice should be moral. kyajja Say. atuukira ku mulamwa totunyumiza bya jjajjaawo bye yayogeranga In fact, all working very hard. abakozi bakola nnyo Xiao and Mr. Tang will show some understanding. era mbadde nsaba abakulu mu embiriri bambi What I was asking was, ebintu mbikwata empola who went into my office last night and stole the... njagala kumanya ani yabye sente mu ofiisi yange kyenoonya tombuulira birala okakkana ate nga tazijjayo olwali ozijjayo Miss Zhao, banayo zisiru 8 packets. yemubbye ono guno yazibbye okwaza kubadde kutandisa ani yabbye sente Miss Xiao, bannange Julia stole the money. kyuyani ye yaggyeyo sente ezo Had no other choice. ne bambi yali talina kyakkula kubanga musaala gwe ate nagwo mugulemedde ng'olwedde abanjayo emabega emyezi 3 mirambirira maama we ali bubi yeetaaga eddagala Xiaoxing, Eh, why are you trying to free me? lwaki ompaayiriza olira kyuyani Tell you because you were going to confess that you stole the money. mbadde manyi ogenda kukkiriza nti gwe wabbye sente ate obiteeka ku nze What are you talking about, Chu? ki kyoyogerako kyuyani
Last night when I asked you, ekiro kyejjo said your mum was sick. bwe nakubuzira wangambye nti mama omulwadde nnyo ate obanjayo emyezi emirala 3 emabega naguno baganya ogukuwa Nothing like that. nedda And Miss Dale has never withheld my pay. nze sinnabyogera nako nze ssente zange bansasula buli mwezi si bandya What do you think because you're close with the Ye family gwe get to olw'okuba weeraba nti famire eri ekwagala nnyo bannannyini kampani kogwekobbe n'okubba this is unbelievable. kino tekikkirizika olimba Yao. nyabo Public money is a serious crime. okubba ssente z'eggwanga Punishment oba okoze ekintu kinene nnyo n'ekibonerezo bannange tekipimika and the chaos. yeah kyabulabe nnyo Since the establishment of this factory kaakati has never been such a serious incident. kino tekibangawo bukyanga fakitole neetandika mirimu gyayo buno obunyazi modula eyo How could I have stolen the money? nyinza nti okuzibba nze yasuze mu kkomera I teach her a lesson. oba yasuze mu ggalire avuddeyo ku makya sente baazibye kiro nze gwe The mwasibye lives of the thieves. ennaku z'omubbi tezitera kuba nnyingi Responsibility. osigadde kati omubbi wano ate etteeka limulamula bulala tumuyisanga bwe twagala Chuyani amwegaanyi I'll kill you. How dare Chuyani I'll kill you. amwegaanyi ne basooka How dare you deny it? bamuwujja Kill you. ne weegaana wabbye ate tokkiriza Deny it. lwakiri nokkiriza Kill you. nti wabbye naye ng'ono yennyini eyamutadde mu kkomera You just won't admit it, huh? era bamugyeyo ku makya naye bagamba ye yabbye ssente ekiro I didn't steal nange sinnabba the money. nze sibbangako bukyanga mbaawo sinnazibba omubbi ye abonerezebwa mu ngeri yiye tugenda okulaba erudda wano Yes, it's already. aleese ababazi bonna abamazeeyo Son, bannange sure, and pain really mean. leero okkolera wano bonna abaleete kakaagadamulida baani bonna bali wano leero okkolera wano kiwa bonna asala embaawo abazimbi n'abaleeta kivumbi baani bonna abamazeeyo wano kalema Must be sealed up. mulina okusiringa akasenge kano aleeta abakozi nga 20 bakole kasenge kamu ababajja embaawo bazibajje abaseminti naye bamutabule bonna ku kantu kamu kubanga ne ku muntu kukasiringa abeere muli munda kukasiringa bannange sinabba yadde ekikumi Engine for you. atulabe No water. You can last more than 3 days. sirowooza nti onoobeerayo munda eyo nga no food no water nowangalayo ennaku 3 katulabe awo ow'ekipande n'ayiwako ow'ekipande n'ayiwako n'akakasa nti bakasiringa temi nti Big friend. oba naye bamugize mandaba bikunkumuka kaakati yakoze omulimu ogw'okulya munno olukwe asasulwa naye agenda okukebera But Miss Dale, naye ate nze wansuubiza n'ez'emyezi 3 ze wali ogambye kumpa nga sizirabamu muno teziweera What are words? kye bayita slap tonuulira kaakati yali amusuubizza nti bw'akola effujjo lyonna ly'akola ku munne agendamu omusala gwe naye endala z'abadde abanja amuwaddemu oluyi And I'll take back the money. ddamu oyo asame ne zenkuwadde enja zikuggyako Miss Dale, naye please give back Julia's wages. bambi waali badde omuwa akasaala ke kubanga nyina ali bubi Okay. After your mother dies, I'll bw'anaafa give you some more money for her funeral. nja kuweza olumbe mumuziike bulungi ya And you. ate ggwe naawe If I find you two talking about what happened here, kempulira nga mwogera ebibadde to wano hell. mmwe Together with Jan Singh. nja kubatwala mbagatte ku yankini muwulidde Get out! abakozi nina ne seminti yasigadde wakyaliwo enkokoto weeri nja bateekayo bibibu mu butuufu kibi nnyo omuddu okubeera omulabe w'omuddu kyabulabe nnyo era okyegenderezanga nnyo Matter. waliwo yabayita is it useful idiots something like that
Miss Jiangxin was so nice to me. I Nange. feel bad about it. Nakoze ensobi. Mukazi oli bambi omuwala oli abadde nga mpisa bulungi nga njagala. Naye ne mulyamu olukwe. Yategedde nti baakolerera. Bakyamu. Nna ebireke nange nalabye nga mutuufu. Munnaffe twavuddemu wa bwereere. Kati ebbaluwa eno yiyo. Tugume bugumi. Ebbaluwa eno yiyo munnange. Tetulina kyakkola. Tugumire embeera. Ekyo yaani. Omutunuulira bambi akyali muto mu myaka. Naye kigambibwa waka yakwatiridde famire yakola. Ano kakkana ate ebbaluwa temulemye okusoma. What is it? Yajjanjaba nnyina yakola buli kimu. Kiki? Mother. Munnange. My mother passed away. Maama yafudde. Maama gw'abadde ajjanjaba amaze emyezi n'emyezi akola tasasulwa. Yeetaaga okuba nti agula eddagala mukazi wattu abadde tasobola. Abantu balowooza nti baalina okukolerera. Signed off on several account books, and they contain discrepancies. Nga bulijjo. You think you can... Ono ye munene yakyusa n'erinnya biri ebya Dushani yabivaamu dda kati yabya Dushani kati asayidinga wali ye Shini. You're the master of this house. Naye munnange Who would dare question me? gwe boosa ate munnange banaabuuza nze byonna ebibaawo babuuza ggwe. How's Jiangxin? Jiangxin yali atya? She's been locked in the quarantine room. Twamuggalira dda. No food, Teri mmere, no water. teri mazzi. It's been getting very cold. Obunyago bwe obuli eri bannange ekiri eri. Let's see what happens. Katulabe ekiyinza okuddirira mu nnaku nga ziizo. Ontegedde. I did such a good job. Wabula nkoze omulimu mulungi. Bannange omukozi omulungi yeetaaga okusasulwa. I wouldn't dare touch you in your home. Bwe tubeera eri sikukwatako naye nno wano waalibadde munnange. So much. Jjukira yabanga muntu we mukomera nga bakyali ku street eri. You really dare to act like that? Lwaki weeyisiza bw'otyo? Too afraid? I Totiddemu might tell the world. nti nnyinza okwabya ensi yonna ne ngigamba ky'oli bannange. Ogambye ki? Nja bagamba nti yegwe Dushani. Si yegwe Yeshini. Kati abatira kundi gy'asayininzeeko nga Yeshini. N'ayongerako Dushani. Yenze Yeshini Dushani. Ekiki? Correct it. Bitereze. You're more scared than me. Ng'ate gwe otidde nnyo n'okusinga nze. The name Du Kankubuulire. Xiaohan Hmm? is not worth a dime. Ndowooza okiraba? You need me to be Yexin, don't you? Dushani teriina makulu. Leka naawe bino by'osayininga kuno. We're in the same boat. Leka naawe. I was just kidding. Sign. Sayiningako ebituufu naawe bino biggyeeko. Please, just... Kati agezaako mulaga nti erinnya liri Dushani lyontiisatiisa lyoyagala okutegeeza ensi yonna nti nze Dushani omufere. K'okyogera nze naawe tetufunamu. Ffenna tufiirwa. Era onjagala nnyo okusigala nga ndi Yeshini okusinga ebyo by'ogamba ebya Dushani wannaleero. Kati oddamu kummanyiira. N'addamu wali Let me remind you, n'asayininga. we can only live a good life after Gwe kankubuulire. rid of Jiangxin. Obulamu obulungi tujja bufuna nga Jiangxin afudde. Oli mutuufu. My lady, yeah. Nkitegedde munnange sikyaddayo mukwano. Sona. Bonna babbi nga bw'okiwulira kigambo bubbi. Waaw. Tukabyesiimula ku yamukoowa yamutamwa. Yafuuka bikadde naye n'oli naye yamanyi takaddi wange akyaliko. Ono obulamu bwalimu kati bupya n'abantu bayagala kati balala. Awulira nga kilaasi ye yalibadde ya Wolof wekitaba kyo waakiri kyeyune. Nga bwafubye okulabika nti atwala buli kintu kya Jiangxin kyonna n'omusajja ono waakiri yalibadde amutwala. Guys, Come on. will you be heartbroken? Amanyi byonna ebigenda mu maaso. Oli ali heartbroken kale ajja kukkiriza babe nga beeyagala. Baba nno kino. Now Du Xiaohan refuses me. Dushani aŋŋaana. I think she is. Yeeyita ki Dushani ojo kuŋŋaana? Dushani alowooza simanyi nti mufere. Abaana yeekalakaasa. What? Musajja wa Wolof. Are you Stone. away? Gwani. Mr. Bai wants to see. Mr. Bai akwagalamu Wolof. No, Sijja. Wesemu. Kireeta akamantalo Stone. Omulabirawo mu bw'amasitoni ge mu bw'amayinja ge mabaale. Tasaaga kino. Yeah. Okay. Jangu tulabe. Oyo.
Tony bagambye Mr. Wolof abeera ne bamuje kyabana gwe poliisi ekyambe tomanyi nakikozesa sooka amulaga Wants to see you. ogambye Wolof akuyita okyakanula obuuso ku ttaka Mr. Bai sebo How's Jiang been doing? Jiang ali atya Fine. ali fayini Fine. ali fayini I don't think so. sirowooza ani yamugambye talowooza I've seen her, namulabye and I don't think she looked well at all. nga tafaanana bulungi Mr. Tong, sebo tanga I hope Jiang can sleep well and eat well in the nali factory. agadde ayeebake bulungi alye bulungi anywe She's bulungi lost. Even a single hair. senga musanga avuddeko yadde No akaviiri one. bwe kati ndowooza obumanyi nkiddako The ntegeera consequences. oba kale wampulirako etaaka You essebo know, I've been out every day. omanyi sibaddeeyo ennaku eziweraawerako awo wabaddeyo omukozi abalabirira gwe nawandiika kati simanyi To the manager I hired. maneja gwe nawa omulimu I'll certainly tell the manager that. ndowooza ajja mugamba ekintu akikwate bulungi munnange Don't worry, Mr. tofaayo tofaayo All right. kale You can go back now. oli waddemba okuddayo neeyanziza taata wampa ssibo ogenda mu maaso ga Wolof ng'olina omusango n'ovaayo nga oli mulamu ng'akwekengera n'ovaayo ng'oli mulamu Mr. Bai You just let him go? ng'omulese bulese agende Jiang and the factory are at risk. ekikulu kyenzudde eyo famire ne Junction bali ku risiki How could the gears lead the factory to such a man? abaye bayinza batya factory girekera ogusajja kuno Stone Keep an eye on the factory. teeka eriisa ejjoki Just Tang Hu. ku factory naddala omusajja oyo If you tangu discover anything off, obaako ky'ozudde right away. olina okuntegeeza mu bwangu ddala oyo omuntu mukyamu nnyo okubeera mu factory mubi abamanyi oyo mubi asindiseyo omuntu abeerewo nga ssaawa yonna aketta Will we abandon Junction? waŋŋamba Wolof takyalina kakwate na Junction bantutte kalinda kakaaba bantutte sirimu Now, what do we do? katukoze We can't afford to offend the wolf. Don't panic, okay? topakuka naawe wangi The wolf is not targeting you. Of course you're not panicking. ssebo nyabo lwaki sipanikinga Wolof anoonya nze siggwe Don't. leka The wolf and the A's have Ah. always had a good nga relationship. bwe manyi Wolof naffe famire yaffe tulina enkolagana ennungi Won't hurt members of the A. kale sirowooza nti eno famire asobola ogikosa Just stick to our original plan. tusigale ku pulaani yaffe oli tumucunye paka lw'anaafa Speak up for you. jjukira nja kwogerera emisango gijja kuddako oli manejawo Even if you say so. ne bwe kiba bwe kityo Even if you could put the blame on Miss Jiao. ne bwe tuba nga oli bwe tunaateekako omusango Be maneja off the hook. If Junction dies in the factory, Junction bw'afiirayo who's willing to take the blame? I'm Wolof ajja kulumba nze The A family. waaye Told you. nkugambye ye famire tasobola girumba eno Yes, Yin. anti gweoliwa ye famire family. nze siri Not. nze sirina kyendi Man, gundi nze ndi mupakasi bupakasi gwe mwana wa famire gwe tajja kukwatako nze gwajja okuwalampa gwe kati otwalibwanga mbu simanyi mb'oli wa kika ekyo naye nze nange ndi wa kika ekyo ndi wa famire eyo ani amanyiiyo I also become a member. mpozi okuggyako nga nange nfuuse wa kika How could you become a member? ate ng'ofuuka otya w'ekika naawe olwo ani akuzaala kitaawo yaani ate byakitange Need to marry you. kineetaagisa kimu kukuwasa I'll be a member of the family. kasita nkuwasa ne nfuuka bbaawo awo obutereevu I become your husband. sijja kukoma ku ekyo kyokka Wolf wouldn't dare punish me. kubanga nja kuba nfunye omukisa Wolof nga tankwatako mukadde ke kamu bwe nkuwasa mba nfuuse wa kika ne maali mba nnyingiddeko obutereevu kiri wano nate era we tujja okuba nga tutandikira nyongera kugamba nti kano kenyini ke kaseerako stay tuned bannange mbalaba bali steady nnyo okwongerera nyo mu maaso n'ebiddako shao